wana akavya kaloka kalulu abantu babude Kenya abala babude mu village ndala baje wano okuba kalulu basimba line ate siba village ya Marachisi tuna abantu bali mu yellow book. Most of them want to vote, but they are not in the yellow book. But the guideline states that they have to be in the yellow book. And that is what I'm trying to tell my village radios first. So when China kyatuwadde wedi twagalanga abantu sebo mukama wange ndi mukulamaga luno lugendo lwa Swedi mutwala mu parliament naye tutuuse ku polling stations abantu bayingiza buyingiza abantu kuva Kenya kuva Luperie Kenya. People have come from Kenya. That is one of the challenges that I'm facing right now here. People have totally outnumbered the number of people who are in the register. I will not accept the results of such an election, which is smeared with a lot of malpractice and discontested regulations. I cannot. So far so good. As Ginger, we are managing the situation. We have not registered any serious incidents. We have not. Robert Ndugwa afunye obululu 284 Nsubuga afunye obululu 275 Kubyagala bya abantu babatewo mulangirira nedamo bera mazima nenda taka mukambake mukambeki babanda bawere 2 nona tunuzamu kamera muri kuba abantu Twine Jackson atugonza Macklin atugonza Fatuma atugonza Juliet. Of all people they tampered with my name because I'm supposed to be at N. Twagendanga mu alphabetical order. Ba agent mletana mabarua ganyu. Bali balina bameka. Tebalina. Pepeka. Mbazi obulu bwahona lebona banjalo bina. Alina obulu bina 25. Ba opponent beti bazokere. Bakiva mu bitundu ebirala. Kati kujja kubiwulira naye tuba ekirala. Badde kulira amawulire agavaayo. Ganagoma. Agateka. Okuba ndi mutaka wa oli agenti b'omukulembeze nnyambo galukayeru wakagulwa. Attention ya president. era bikoleddwa bulungi kuba bagendedde ku register abantu bonna bayingidde bonna bonna. There are many incidences I've seen. They raid a 50-year-old man and a between 20 and 25-year young man entered without asking ID, without asking for anything. Naye kinsanyusiza nti gwe tuwagidde bulungi gwe tukubidde ebidongo ayiseemu nawankubadde batusinze obungi naye walala naffe tujja kuwangula. Teri kwemulugunya mu kalulu akabaddewo batuwangudde k'amazima.
Ngamaze okwetegereza obulungi nga mwabaddemu akavuyo kangi kitegeeza nti nina okuddayo okununula obuwagizi wange mbantu. Kalu kano tekaliimu kubba kubanga kabalirwa ku kyalo omuntu n'amanya obululu bw'afunye ekirungi ka ku mugongo ejenti bamugamba nti nfunye 5 nfunye 2 nfunye 7 naye kennyini abamanyi kyafunye. Bategese okulonda okw'obwenkanya okuli free and fair era ndi mukakafu n'abantu baffe badihyalinze ku mateeka abantu bakakamu abantu bagoberedde register wano wenyini eruyembe wennondedde tewali muntu atali mu register alonze. We want the safety of our people. We withdraw from this elections. Netugamba tuveemu tuleke abaana baffe babeere nga bali safety babakwata tebateeka munda. Kubanga lwaki baleeta ame si yeyina okukuuma akalulu. Okusomoozebwa kunene nnyo nnyo nga polling stations nnyingi bazikyusizza abalonderwa bulijjo nga bazizizza mu maka g'abantu. Okulonda kwabadde kusaziddwamu n'abalonzi nga babategeezezza dda nti akalulu tekaliiyo. Ng'abakulira ebyokwerinda tuli bulindaala era tweteeseteese era tubeeteekeddeteekedde okubaŋŋanga mu ngeri yonna. Abadde mutuufu okwekuba mu mutima n'ava mu kalulu kubanga ono gwe tuwadde akalulu omubaka waffe twamuwadde akalulu atukoledde bingi mukyala Amelia akakyatukolera era tulowooza nti ajja kwongera nnyo okutukolera. Ffenna tuli kimu ye akolo tetumulabyeko bajenti be tetubalabyeko tetubasanzeewo. Ekyamazima kabadde ka mirembe tewaddeewo obuzibu bwonna bw'amaanyi era tewaddeewo nti waliwo okusikangana emiguwa era ababaddewo balonze bulungi. Abaana orasoma omuntu omwe araze omugongo gwe kano toyinza okayita kalulu kubanga ekisoose incumbent waffe wano alina amaanyi mangi babudakitiriza abantu ne babatwara wa agent baffe. Titwayikirizana na jebe oguno mushuma bakatwibira kalulu baza nkukemerere abatulebe basingwe twashwa kama yankora musana ekyabaho miteso Yona agenda ndazituzo muka rwege